MP Media. Jeno Yoweri Kaguta Museveni siwakudda kuvuganya 2026 ate embeera yaliko speaker wa parliament y'eggwanga Uganda Kadaga mbi yeshami malende atwaliddwa mu ggwanga erya Kenya Nairobi bw'ati afune obujjanjabi obusingako olutalo luli wakati wa famire ye wamu n'omwami we ani ayina okumubeerako wali mu ddwaliro. Amajja muzikola Hajja Abdul Nyamishafi Kulwanga eno ye MP Media bana for rich maka accessories tuli nabo era ibateekamu ensimbi okusinziira ku Honorable Kabanda bw'ati yasobodde okubeera nga avayo n'asobola okubeera nga ayita ku radio emu emanyikiddwa nga Radio 4 bw'ato n'agamba nga President Yoweri Kaguta Museveni bw'atagenda kubanga dda omwaka 2026 ng'era General Muhoozi Kainerugaba yagenda okubeera nga ate ajja ne kaadi eya NRM oba ticket eya NRM jukira nti omukulu ono era yemu ku yavaayo wali mu mwaka gwa 2021 bw'atyo n'asobola okubeera nga abuulira bannayuganda nga Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga bw'atagenda kubanga adda ku kaadi ya NRM era tagenda kusobola kubeera speaker wa parliament. Era n'agamba nti Jacob Olanya Lukoli yajja okubeera nga agenda mu kifo ekyo bw'ekitibwa ekisoboddwa ekyasobola okuba nga kibeera. Era omulundi guno tetugenda kubanga ebigambo bye tubitunuulira kyamuli. Ate ye Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga bw'ati embeera ye yeeraliikiriza abamuli okumpi nga bagamba nti abasawo baamulagira asobole okuwummulamu naye teyakikola. Era embeera ye eyongedde okubeera nga ate etabuka bw'atyo kitegeerekese nti agenda kutwalira wali e Nairobi Kenya bw'ati asobola okuba nga afuna obujjanjabi obusingawo. Ate ye Honorable Shami Malende ye wenjogerera kaakati ali mu kibuga Nairobi wali mu ddwaliro ya Aga Khan okufuna obujjanjabi obw'enjawulo oluvannyuma lw'amalwaliro gaako n'okulemererwa okuba nga ategamu jjanjaba. Malende bw'atyo kigambibwa nti alina okulumizibwa wano mu lubuto era abamujjukira nti nno yaliko ne mu show ya Bizonto ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwennyini ogwa Novemba naye embeera ati neeyongera niyo neetabuka butabuzi. Akati wenjogerera ali mu ddwaliro nga wayise ennaku 9 zokka ng'alabiddwako ng'afa essanyu. Embererezi eri wakati wa famire ya Shami Malende wamu n'omwagalwa ani ddala alina okubeera mu ddwaliro. Shami Malende ye muyi tasobola kusalawo kaakati k'owulira eŋŋumi wali mu Aga Khan kyani kya mwami kyani kya famire. Ne World Cup yasobodde okubeera nga ate etandika wali eri mu kiggwanga Kata yo yakubiriddwawo wali mu nfo egoals 2-2 ku bwerere bannaffe aba Ecuador basobodde okubeera nga batyo babakuba era bwe batyo Kata yalagiddewo nti ffe tumanyi byakwambala makanzu na kubeera nteekako mige gyaffe ebyeddiba twabivaako twabibalekera. Beera bulungi weeraba.